Tubebaza mwenna abantu abazze okuwerekerako ku nsonga eno n'ababaddewo okubugiriza Hajji newankubadde olwaleero nga bwe twabategeeza era terubadde lunaku lwakweyimirirwa. Oludda oluwaabi luzze ne lugamba nti obujulizi terunabakuŋŋaanya bumala, naye ne lusaba nti balwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 mu Novemba mu mwezi ogw'11 gukomewo nga gukuŋŋaanyizza obujulizi. Naffe bwe tutyo ne tusaba kooti nti kyeyoleka kaati nti bwe baatuusira okuleeta omusibe bandibadde n'obujulizi baabukuŋŋaanya dda, naye nga bwe bagambye nti of course okwogera ku rights z'omwami ono oba eza Hajji ali kiteeka okubeera era ne mu kooti enkulu kubanga yevunaanyizibwa ku nsonga zino, ate nga naffe ekyo era tukikakasa. Naye omulamuzi ategeezezza oludda luli lwanguye okuŋŋaanya obujulizi bwabwe, era naffe tubawagaabwe nti nga bwe tugambye nti singa mwali mukimanyi nti mulina obujulizi bwonna mwandize buzi n'obujulizi kuba mugambye emyezi gyonna egibaddewo obujulizi mubadde mubuyina, naye bagambye obujulizi tebuwera. So bakyanoonyereza obujulizi obusukkawo nga omuntu waffe Hajji bw'akyali emabega w'emitayimbwa. Kaakati awo we tujja okuva tubategeeze nti ennaku z'omwezi nga 4 lujja kuba lwa Mande ku ssaawa 3 twataddeyo okusaba kwaffe mu kooti enkulu ey'omu Kampala eya High Court Criminal Division egenda okutuula wali ku High Court mwenna we mumanyi ku ssaawa 3 lwe tugenda okuteekayo okusaba kw'okweyimirira okwa Hajji Ali Mwizerwa. Ekirungi nti bano bategeezezza nti bo tebannamaliriza kubuuliriza ku nsonga eno, bakyanoonyereza bakyakuŋŋaanya bujulizi. So ekyembi nti omukulu ali munda bo nga bwe banoonyereza. Kakati nga bwe tubagambye titujja kgenda mu maaso nga tussa ekitiibwa mu kooti nammwe okubassaamu ekitiibwa. Tubakubiriza tukuume enneeyisa ennungi n'okubeera nga tugoberera ebiragiro bya kooti nga bwe bituwadde. Buli omu wa ddembe okuba n'endowooza ye ku nsonga eno, naye ate era tubeebaza mwenna abasitukiddemu ne mubaawo. Ssaawa 3 mwenna mbategeezezza production warrant tugiina ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Novemba wali mu High Court mu Criminal Division. Nsaba Katonda abatukuumire. Oludda oluwaabi lugamba terunabakwetegeka bulungi, terunabakuŋŋaanya bujulizi bumala. Nga bw'okigaye nti oludda oluwaabi lutegeezezza nti terunabakuŋŋaanya bujulizi bumala kubeera wano oba kwe kwetegeka obulungi nga bw'ogambye. Naye ffe tuli beetegefu okudifendinga ku ludda lwaffe ebyo byonna ebinaabireeteddwa eri owaffe gwe tukiikirira, kubanga toyinza kusala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ate nga ne ssemateeka waffe agamba nti buli omu alowoozebwa okuba nga teyazza musango okuggyako ng'oleese obukakafu obulaga nti yakuzza gwe kennyini amuwaabira oba nga ye kennyini avuddeyo n'agamba yeyakuzza. Awo tetunnatuukawo. Byebyo era bwe bubaka bwaffe. Mwebale nnyo. Wuuyo mwenna mumulabye. Embeera gy'alimu yeeyo tetujja kugyogerako, mwenna mumulabye si wa kyama. Waddembe kwate teyantuukirirako naye sikirinaako buzibu. Waddembe ndi open simusalira musango gwonna, naye waddembe okuntuukirira bw'anaaba akyagadde naye nanyinyonnyola ensonga ye sikirinaako buzibu kubanga ffe tetumukyawanga muntu. Waddembe bw'aba alina ensonga ye naye okuntuukirira ne tugyogerako, sewaliwo buzibu mwekyo. Waliwo ekirala? Ekyo si kituufu. Of course ekyo si kituufu kuba siinawe musanga, siina namba ya simu, sinkanangako naye, kale siyinza kwogera kintu kifaananako bwe kityo. Naye kyenjagala okumugumya nti ekkuba eryaffe eryo liggule, bw'aba alina kyayagala okugamba weetuli situmusalira musango era tewaliwo gwe tusalira musango ffe era ng'abakulembeze, naye bw'aba ayagala okumuwuliriza we have open hand. Ate ekirungi ye yali ebweru, era singa yayagala okunoonyawo Nsereko yandinoonyeza nga bwe yanoonyeza abalala ne bamuwuliriza.